ekiremye olumu abakyalo obufumbo ne bazonga okukirensa ku mataala nga lyefuuka bbiri abasajja ate gikyoya wakana gwelindako embitandisemu n'amanya obufumbo bwalinyumye nnyo okuba omukyalo okuba n'omwami kyekitiibwa kyobawa ddala naye ekitiibwa nabakingeeka mukyala walema okufuna eddembe n'akamu oba bonsiba omusajja n'akuyisanga omusibe gondi buli lwovaawo n'akitegeerako bamusango obadde ludda waddamu okoboza ateko sirikaana kukubanga kuba engoma nkumu beeyombekera wava akabadde empoga yakiko ekyo yebagomoza si kirala yafumbirwako nanyi w'abasajja abalinasalawo okgenda kalire mu kaziko. Okay, bantu bange mbebaza okubanga mukyangoberera nze muzungu David Kadongo kamo music analyst. Programu y'olwaleero ngiweereza buli muwagizi wa Salongo Hamani Semakula Basudde ba Hamani Basudde Die Hearts mbaleetedde muwala we Nakato Ruth Basudde oluyimba efuga bbi. Ono y'omu ku baana ab'omugenzi abagezezzaako okubanga basitula ekitone ekya muzeeyi kwosa n'ekyasenga we Immaculate Nabiryo Mirembe. Kale kinnuma okufaako b'omukyalo okufuna omwami oba omusuubira okuwa emirembe kyokka n'akutuntuza eyali omugeve ennyama lekuggwako otunula nga lekondere tolibeera mu banne okube ku lwali olukulengerayo n'abalukanga lina eggulu yakufuula kufulu teri ku kyalo okuva awaka nga mwafiiriddwe kamubakadde bambi no siiwuuka gwateyagaana okukuwa ebizigo enviiri ziringa omuli ettaka emizannyo lweginajjako kitundu nakulalika nti kekusangayo leero nyumira oluusi nemuseppi ky'omusajja bw'atiragiringirizaamu nga yaguzeeka ku nnyama so wange taagazaako binkola ebyo mungu yannyamba eddembe lyennina sikyatuma. Nakato Ruth Basudde ayajjukirwa nnyo nga eyatandika ekisaawe ky'okuyimba mu kibiina kya kulabako Guitar Singers eky'omugenzi Prince Jopo Kafeero era Nakato mu bigambo byo agamba nti neebaza nnyo taata Prince Jopo Kafeero olw'okuba yankwatako nga taata kyajjaffe n'atutwala ne tutandika okubeera ewuwe nga tukyali bwana buto n'amabeere twatuka twagasunira we era bw'atyo n'atuyingiza endongo. Agamba mu bigambo bye nti Prince Jopo Kafeero yakola kinene nnyo okubanga amubangula kubanga ye n'okuyimba kuno okusooka teyayagala ayimbe naye nti lumu aba bayina baali bagenze naye n'agenderako kati bamutwalanga abaakinga bagenda okulaba nga Kafeero okuyingira nga alaba Nakato Basudde nga yali ku stage ayimba oluyimba oluggulawo olwaggulangawo gundi shows za kulabako Guitar Singers era awe yategeerera nti talina kubeera nga oba oliawo amuggyako mukono n'amukwatako n'atandika okubeera nga agenda mu maaso. Mukomye fuga bbi emize emikyamu abaami abaluteeka mu malyeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atanobako omuwa emirembe mukomye fuga bbi emize emikyamu abaami abaluteeka mu malyeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atanobako omuwa emirembe. Nakato Ruth Basudde enjo sekandi gasuza yakola kinene nnyo ku music we oyo naddala nga atandika y'omu ku baasooka okubanga bamuwandiikira ennyimba n'okubanga bamuteekako etoffaali eddene mu kisaawe kya Kadongo kamuno kyenkana buli famire yeyamuzeeyi Ssebato oba oliawo yeetaliimu muyimbi mwabo abaali awo muzeeyi Ssebata mwana kyaliyo muzeeyi ayimba kubanga Salongo Dani Mugula alina naye tali muzine ezaffe. Matiya Kakumirizi alina ono Jane Kakumirizi. Then Nansubuga Diana naye weewaawo wadde takyali active ewa Prince Jopo Kafeero Swazi tumuwulira wali nono Junior tubawulira naye ndowooza ewa Hamani tumanyi ono n'oli omulala gwe bagamba nti siwaayo ffe oba oliawo si bya famire tetuli ba famire tetuyinza teekako nnyo sira nti waayo si waayo ab'omunda be bamanyi ekituufu kale yoyo omugave Nakato Ruth Basudde era kino ndowooza kituyambe bangi bagamba lwaki abaana b'abagenzi tebayimba bannayo okuyimba si kyabusika si kyabugagga nti bakisikira kibeera kitone era tulabako bangi nti baali bagezezzaako ne bigaana mu famire omwo era mwalimu noono Katamba
mwalimu Katamba era yagezaako waawo okutuusa olumbe lwamujja mu bulamu bw'ensi eno mu 2010. Joseph Katamba ye yali omusika w'omugave Herman Semakula Basudde era yagezaako okuyimba ne taata w'omuto Thomas Batenda Serunjoji. Yafulumyayo ku nnyimba abazeetaaga musobola okuntuukirira. Nkugamba nti programu eno eteekebwamu ssente abakikaya College and Vocational School basangibwa ali e Bulenga. Twalayo omwana bamubangule. Plan B Records nayo weeri gwe eyeetaaga okubanga okwata oluyimba mu maloboozi. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino osobola okuntuukirira e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wano wenkolera emirimu gyange. Oluyimba woba weesitudde n'ojja nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Ati Twinex International bali Bulaga ne St. Michael Educational Center bali Kiwanga mu Mukono. Abo twalayo omwana wa primary babeerenga basobola okubeeranga bamubangula. Kale nkuleetedde omugave Nakato Ruth Basudde muwala w'omugenzi Herman Semakula Basudde. Waliwo omukyala Susan Sozi omu ku bawagizi ba Herman Semakula Basudde, waliwo Ndagire Sharifa, waliwo Timu Kabuladda, ba Dr. Buwemba Bass, waliwo Nsubuga Sumani, waliwo we omukyala Mama Victor, waliwo abantu bangi bali ba diehard ba Salongo Herman Semakula Basudde. Simanyi mulina nteekateeka ki kubanga mu maaso awo gye bujja okujjukira Herman Semakula Basudde gye kulinga 11 omwezi ogw'omukaaga 2025. Simanyi waawe tugenda kubeera tekinabeera yet confirmed naye ye wa Kafeero kyategeerekeka. So Prince Job Kafeero ajja kwebazibwa ku bintu bingi oba oliawo kwawukanako n'abayimbi abalala kubanga yali yagezaako okukuŋŋaanya abaana ba mikwano gye abaali baafa. Waliwo ono mutabanyi wa Peter Balijidde oyo abadde eyakatikkirwa yali mu mikono gya Prince Job Kafeero. Kati Nakato Ruth n'ono mutabanyi wa Gondi, waliwo mutabanyi wa Herman Basudde oyo gwe yaggulamu Herman Semakula Basudde oba obudde buno ali South Africa era ndowooza mu baana bonna yasinga omufaanana musajja mukakamu. Oyo yaliye wa Prince Job Kafeero. Kafeero ng'ayambako aba Kasozi Kafeero teyakomaawo abambalire ba Yvonne ba Ian bonna nga baliye kwegamba ye nga yakungaanya kinywa n'ateekaawo ti era nga woolabira Kafeero nga musajja kwe kubeera nga ekiseera ky'okuzzaayo abaana ku masomero kituuse nga yeeteekamu n'agenda ku ssomero n'abakaabirira bali n'abawaayo 3 oli n'awaayo 2 nti nga mu kugula requirements awo woolabira omusajja nti yali musajja nnyo naye nga sigamba nti yali ayamba ba mu bisambi naye yali ayamba abo abaana abo abaali mikwano gye mu kisawe. Banaye ekintu kino we kyandisaanye kibeerenga nti omuntu wabanga agenze togamba nti akomyawo. Ze bangi munjagala naye wenkeera nenfa munjagaliranga Edina wange oba oliawo n'abalala abali babazze. Ekintu bwe kityo ekisaana naye ffe kasita okutuka bwoti waba ayina kaalina kasobola okutwala nga abazaako wobanga olina omukyala bangi nga batandika okubudaabuda kumbe batajetinga mukyala. Kale webityo mumulekanga oweewange. Kale mubeere bulungi, mweraba. Nasudde ekiremye olumu abakyalo obufumbo n'ebazungu okukirensa ku mataala nga lyefuuka bbiri abasajja ate gikyoya wakana gwelindako embitandisemu n'amanya obufumbo bwalinyumye nnyo okuba omukyalo okuba n'omwami kyekitiibwa kyobawa ddala naye ekitiibwa nabakinga eka mukyala walema okufuna eddembe n'akamu oba bonsiba omusajja n'akuyisanga omusibe gondi buli lwovaawo n'akitegeerako bamusango obadde ludda waddamu okoboza ateko sirikaana akukubanga engoma nkumu beeyombekera wava akabadde enfoga yakikeekyo yebagomosa si kirala yafumbirwako nanyi w'abasajja kati nasalawo genda kalire mu kaziko mukomye fuka bbiri emize emikyamo abaami abaluteeka mu malyeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atano bakomuwa emirembe mukomye fuka bbiri emize emikyamo abaami abaluteeka mu malyeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atano bakomuwa emirembe.
omukyalo ofuna omwami oba omusubira okuwa emirembe kyokka nakutuntuza yali omugeve ennyama nekugwako otunula nga lekondere tolibeera mu banne okube ku lwali olukulengerayo n'abaluka lina eggulu yakufuula kufulu teri ku kyalo okuva waka nga mwafiiriddwe kamubakadde bambi no siiwuuka gwateyagana okukuwa ebiziga enviiri ziringa omuli ettaka emizannyo lweginajjako kitundu nakulalika nti kekusangayo leero enyumira oluusi nemuseppi ky'omusajja bw'atiragiringirizaamu nga yakuzeeka ku nnyama so wange taagasa kubikola ebyo mungu yanyamba eddembe lyennina sikyatuma mukomye fogapi n'emize emikyamu abaami abatuteeka mu malyeka wabeerayo abatalina mizeejo nga bambi afaayo atuukiriza ndaba oliwa nnyo byeddembe erinyuma okuba makeeyo munno nakanyulwa muddamu eyasuubira emirembe biri byenkumenyedde wali okusooka bye bireetedde abantu beeyuna ennyo ku lukuuto yeetunda asobola okuba obulungi nga nekyayagala kyetuusa akave mu ttobe sibagamba genda ate ku street nedda bannange era kikozesa ndaba owaba bwe kati ssebo ddala alina amaka bw'olina omukazi osaanira omuweddumi omumwa sibafune bw'aba alinaku ssente empaka y'ekika ekyo bangi abatera okikozesa nga yo okunyiriza ow'embaka eyo bambi kyamulema atayagala nnyo bino ebimyula mukomye fogapi n'emize emikyamu abaami abatuteeka mu malyeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atanobako omuwa emirembe mukomye fogapi n'emize emikyamu abaami abatuteeka mu malyeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atanobako omuwa emirembe okusaba ofuba okuwanga mukyala woyo kyaba akusabye fa mu kkona si muddu mu makago nedda neddabulirwa omujuzi abamugobbako basembera katoba okusaba ofuba okuwanga mukyala woyo kyaba akusabye fa mu kkona si muddu mu makago nedda neddabulirwa omujuzi abamugobbako basembera mugagga nkusaba ofuba okuwanga mukyala woyo kyaba akusabye fa mu kkona si muddu mu makago nedda neddabulirwa omujuzi abamugobbako basembera mutuule mufumbe manyimba gambi abalina fogapi n'obuzeezezo buli ewala gwe munno bwanyirira ennyo tebakunyoma obalirwa mbaami n'ekitiibwa kyo kirinnyisa kirungi mukwate enfune kumaanya ganakomawo ngamba n'ebibyo baleetera efogapi liveeyo mumaka abakyala bafuna amasanyu ag'olubeerera ennaku enyiwa zebaze mumanyiiko ekibi kimu nti abubira ensiko ye n'akukwatako mume naye ebisigadde wakabireeta alaba bwenyirira ekiri twawulalira ettaka omwami mumanyiiko ekibi kimu nti abubira ensiko ye n'akukwatako mumeggana naye ebisigadde wakabireeta alaba bwenyirira ekiri twawulalira ettaka nkomyawo kanzirawo kanja kuddaasa ng'omukulu afumba byenzijjo bagabula namuwa obulamu n'obweya bwomba kati tussa kimu mwemu n'atoma tukyanjumya yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7